الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وأدرا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمتين زي الله تبارك وتعالى نني متنا مجه أقتلين بكينديف تم سبا الله سبحانه وتعالى سيبيني من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتوى نتشفانا يسيمو كبير شرونج جتولي أبدو فينا أبسوي دوكسين كغان الله تبارك وتعالى نفنا لابد شئت أم أبي ويقال ويقال فينا تينوك يما سقى الله تبارك وتعالى يقامت ثم ينبئكم بما عملوا ولفنجمانين بلغا الله جينا توانجوليا ibitwa kulembe zokkola mu buwangazi bwaffe. Aleta Allah subhanahu wa ta'ala aleta ayati mu Qur'an ezenjawulo ezirumiza ezongera okunyweza, ezongera okutulumiriza olusinkagana lwetwolekedde mu maaso awo olw'okumira mu maaso ga Allah. Twanjule, atubale, atulage bye twakulembeza okukola mu buwangazi bwaffe mu bulungi bw'emirimu gyo gyonna gy'okola. Thumma yunabbi'uka, obulungi bw'emirimu gyo gyonna emibi gy'okola Allah yagamba nti thumma yunabbi'ukum, fenna mwami mukyala baana bo baani bonna fenna Allah tabaraka wa ta'ala agenda tulaga emirimu gye tukoze oba gye tuwangadde nga tukola, agenda gitulaga ku qiyama. Ekibuuzo ekinene gwe bwewebala abalamu olaba mu maaso ga Allah oyimiridde otya? Emirimu gyo gyonna gy'okoze, emyaka gy'olina 4 g'oyingidde, emyaka olina 3, bakadde baffe abamu bali mu 8, tunulamu omuwendo gw'esswala gw'olina wakati w'emyaka egyo 8, awangadde emyaka 5. Ddayo olowooze ku bisibo by'osiibye, lowooza ku sswala z'osiibye. Obungi bw'emyaka gy'olina bwe bungi bwa ibadat Allah tabaraka wa ta'ala zakwagaza. Allah yagamba fa amma man
thaqulat mawazinu anadda maaso ga Allah la hawla wala quwwata illa billah ng'amuwadde minzaani ye n'ezitowa y'emirimu emirungi yagamba nti fahuwa fi 'ishati radiya Allah n'aleeta obuwanguzi omuddu afaanana bw'atyo bw'agenda okutuuka kagenda kubeera mu kwesiima agenda kubeera mu kucacyanca kulu washrabu liyanywa hani'a bima aslaftum fi al-ayyamin khaliya Allah ng'amugamba lyanywa amuyozaayoza minzaani ezitoya emirimu emirungi n'agamba nti wa amma man khaffat eri ebadde thaqulat omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah nga minzaani ewewuse emirimu emirungi mitono ng'amazambi mangi yagamba Allahu tabaraka wa ta'ala fa ummuhu hawiya oyo nno mwana wattu maama we anajja minzaani ng'ewewuse emirimu emirungi tekuli emirimu emirungi mitono amazambi mangi gasinze emirimu emirungi yagamba nti omuddu afaanana bw'atyo agenda kudda mu maaso ga Allah nga maama we gwe muliro yakozesa olulimi olw'amaama oba yakozesa ekigambo ekiraga maama omuddu ffenna tutegeera bulungi maama ki kyategeeza gy'oli okuwambaatira kwakuwambaatira mu budde obunnyogovu okussaako ebirowoozo mwe kennyini mwe wava mu maama oyo omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah nga maasi amazambi alina mangi minzaani ewewuse omuddu afaanana bw'atyo Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti afaanana bw'atyo maama we gugenda kubeera muliro amakulu omuddu ono agenda kuyingizibwa omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala abuluganda abakkiriza mbakubiriza nga nange neekubiriza kaweefube tukole kalimu konna buli kalimu konna kuwulira koosobola kakole yumkin kasobola okubeera nga ensonga egenda okuzoya minzaani yo yagamba Aisha n'amugamba nti Aisha tonyoomanga min al-ma'ruf shay'an tonyoomanga akalimu konna akalungi bannange tetunoonyuma emirimu emirungi nabbi n'atuuka n'ottuwa kyetulabanga ekyawansi kyetulabanga ekya bulijjo n'agamba nti kakubeere okusinkagana muganda wo omusiraamu n'ekyenyi ekisanyufu kiri mu mirimu emirungi abuluganda bakkiriza tuyitirize okukola emirimu emirungi saawa yonna tudda mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala tuteekeddwa okumanya ensibuko y'emirimu gyonna gye tukola emirungi erina okubeera nga etambulira ku njigiriza ya mirundi ebiri imma omulimu gw'okola mulambike bulungi nnyo mu Qur'an Allah nga yagukulagira obanga gwajja mu sunna mu njigiriza n'enkola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anoonya omulimu omulungi genda osome Qur'an abuluganda bakkiriza ekituddiŋŋanya okusoma Qur'an kunoonya mirimu mirungi gye tugenda kukola kututuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo ng'atusiimye toyina buyitirivu bwa mulimu gw'ogenda tuleetera bulungi bwagwo mpeera gw'otuwaanira nti omulimu gw'okoze musufu ogenda gufuna mu maaso ga Allah okujjako nga tugujja mu nsonga zino bbiri ekisookera ddala erina kubeera Qur'an omulimu gwonna gw'otulaga obulungi bwagwo olina okubeera nga olina w'ogusimbudde mu Qur'an ekyokubiri guyina okubeera nga gujiko enjigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awokka wetujja emirimu gyonna gye tukola egitumenya emirimu gyonna gye tumenyeka nagyo nga mu Qur'an tegulabise mu sunna tegulabise mu njigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallama nga tetugulabyeyo omusiraamu ono tukwanuka ne tugamba nti watulimbye watukozeseza ebintu bye watulowoozeseza nti tulowooza tukola ddiini naye nga tetukola ddiini abuluganda bakkiriza bunyiikivu kusoma Qur'an tunyiikire nnyo okufaayo okusoma ekitabo kya Allahu tabaraka wa ta'ala bwe tugenda okufuna okwesiima okwannamaddala abaddu tufeeyo okulongoosa ensoma yaffe ya Qur'an abaddu tugende tule wali abo walimu tusome Qur'an abaddu tuddeyo tusome Qur'an ye constitution y'abasiraamu bonna omuddu yenna agamba nti oli musiraamu nga tomanyi kusoma Qur'an obusiraamu bwo nga bubeera bwewuunyisa abaddu bangi bwe tufaanana yogera n'awuliriza nga twetenda twenyumiriza mu busiraamu bwaffe wallahi omuddu nga tayinza kusoma aya mu Qur'an nga ntuufu nga tamanyi n'ali Fatiha yennyini gy'asoma bulijjo mu swala efaanana eti omwami n'omukyala omusajja yenna awuliriza omanyi mukyala we ekigero kya Qur'an kyamanyi okuviira ddala kwali Fatiha nga nayo kennyini bwagikusomera muwulira nga weesiwala
ekuswaza tayinza gisomera mu bakyala banne obuswavu bufaanana bwe butyo bw'alina oba okuba nti tamanyi kusoma Qur'an nga nawe kennyini Qur'an ya mukazi wo gimanyi nti eswaza Qur'an ya mukyala wo gy'asoma okakaza nti mutuufu mama Khadija ono Qur'an mutuufu gy'osoma mu bikuswaza ebimu byokozeeko kaweefube okubeera nga bivaawo era tebikyakuswaza y'endabika ya mukyala wo era abaliwo abamu ku bakyala basinga okulabika obulungi ku kyalo k'owangaalira okakasa ne mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ayina obulungi bw'ayinayo ayinayo okulabika obulungi kwonna kw'ayina mu maaso ga Allah oluganda abakkiriza abazadde bakozekaweefube ku baana baabwe banyirire balabike bulungi bambala bulungi baabo bugaali abawadde obulamu obulungi bwennyini obulamu Allah bwamusuubira okuwa abantu be obulamu obugonvu naye obulamu ne bubulamu ekirungo ekinene ekifuula obulamu bw'abaana bo bakyala bo abantu b'enjuyo ab'ebbeeyi okubeera ng'enjuyo temulimu muntu n'omu ayinza kusoma Qur'an oluganda bakkiriza ebizowoozo betteeka ku bintu eby'enjawulo omusiraamu n'okwata ekkubo n'ova ewuwo naye ng'okakasa tewali wasomye ennyumba yo tesomeddwamu yadde aya ya Qur'an oluganda abakkiriza tubeere abaddu abeesimbu tubeere abaddu abasiraamu oluganda abakkiriza tubeere abaddu abeesimbu tubeere abaddu abasiraamu bw'obeera nga mu busiraamu bwo toyinza kusoma kitabo kya Allah ekikkakasaako obusiraamu ekikuwa amateeka g'owangalyako ekikuwa ennyambala ekikuwa endyayo ekikuwa ensulayo ekinnyonnyola obuwangaazi bwe wavaawa olagawa gy'ogenda waliyo ki ku qiyama waliyo ki ekitabo ekifaanana bwe kito nga tokimanyi kitabo ki ky'oyinza okubeera ng'omanyi tulya baganda baffe b'osaasira abali ku yunivasite baganda baffe bangi balekcara baganda baffe bangi bali ku yunivasite basomesa encyclopedia zonna zaasomye ebitabo byonna byasomye afunye doctorate wuuyo professor simanyi alina diguli mmeka naye wallahi nga tayinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu omuddu ono obwongo bwe Allah bwamuwadde n'asomesa ebitabo ebingi bwe bityo olaba nsonga ki gy'ayinza okuba mu maaso ga Allah obutamwokya lwaki tamanyi kusoma Qur'an oluganda abakkiriza ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala kye yatuwa yagamba nti liyukhrija an-nasa min adh-dhulumat ila an-nur ensonga lwaki Allah yassa Qur'an oba ezimu ku nsonga nga aya zetukulembeza okusoma ku surati Ibrahim Allah yagamba nti Qur'an eno ayati ezirimu zijja abantu mu bubuyabuya zijja abantu mu dhulumati al-jahiliya mu kizikiza ky'obutamanya ekizikiza ky'obutategeera Allah liyukhrija an-nasa min adh-dhulumat ila an-nur badde mu kitangaala ky'okutegeera Allah ekitangaala kya tawhid ekitangaala kya sunna ekitangaala ky'okubeera nga bagoberera nga bagonvu eri Allah tabaraka wa ta'ala oluganda abakkiriza obuwangaazi obwo oba ebyengero ebyo oba obulungi obwo tugenda bufuna na kusoma kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala omuddu abataliimu kalungi awangala mu dduniya muno nga tayinza kusoma aya ya Qur'ani nga ntuufu omuddu abataliimu kalungi mu maaso ga Allah awangala mu dduniya muno ng'ayina ebitiibwa by'edduniya muno oba professor obufunye oba dokituru babukuyise ebitiibwa ku kyalo babikuwa bakuyita mugagga bakuyitaani naye okakasa byonna ebitiibwa nga bw'obifunye eby'edduniya bino n'ekigero kya Qur'ani ky'osoma ng'ate kennyini okakasa nawe kennyini okakasa nti Qur'ani mu butuufu yo sigimanyi era okakasa mu bikulemye mu dduniya muno Qur'ani mweri naye nga bingi ebibadde bikulemye mu dduniya muno n'obikolako kaweefube kati byonna hadithan tebikyali mu byakulema waakiivinga dda byonna zoyita dreams ez'edduniya zino okakasa ne maaso ga Allah bw'otyo bw'ofaanana olinayo akalungi oluganda abakkiriza omuddu agenda okutuuka mu maaso ga Allah ng'ali mu baddu abawangudde ye muddu agenda okutuukayo ng'amanyi okusoma Qur'an hadith ebunaku gye tuddiŋŋana okulaga enkizo okulaga ekitiibwa okulaga obwebbeeyi obulungi obuli mu kusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala Allah hadith omubaka sallama yagamba nti yuqaalu yaani li sahibi al-Qur'an bagenda agambibwa abaddu abaali devoted ennyo mu kusoma Qur'an abaddiŋŋana ennyo okusoma Qur'an Allah agenda bagamba nti iqra abange baddumu musome warqa'u nga bwe mulinnya amadaala warattil mugende nga mwambuka mpola mpola nga bwe musoma mpola mpola Qur'ani yammwe kama kunta turattil fi dunya nga bwe mwasomanga Qur'ani yammwe nga muli ku nsi Allah agenda agamba baddu basome nga bwe bambuka nga balinnya amadaala bwe balinnya amadaala nga bw'olowooza ku mukyala wo gw'olaba agenda kusoma ki
nga bolooza ku muwala wali ku university n'obulungi bw'omwana bw'ayina nga tayinza kusoma aya ya Qur'ani nga ntuufu obulungi bw'otugamba bw'ayina buliwa nga bolooza ku mutabani wo ssente zonna z'otugamba z'ayina azimba awasizza abanna abazzukulu abakuzaalidde era ebyali bikulumya omutwe mu mutabani woono omwana wange ono bannange Allah nsaase aleme kuva mu nsi muno nga tazadde nga sirabye ku bazzukulu Allah nkusaba onsaasire ogira ompawo obuwangaazi neme kuva mu dduniya muno nga sirabye ku bazzukulu ba mwana wange ono ekirowoozo ekyo wali okiina kyamaanyi nnyo n'okinyweza era n'okisaba Allah era emu ku byengera ku bibala byolaba mu mutabani wo kuzaalira bazzukulu naye nga tayinza kusoma aya ya Qur'ani nga ntuufu okakasa mu maaso ga Allah omwana oyo ayinayo akalungi okakasa muwala woono ayinayo akalungi Allah agenda kugamba abaddu nti musome nga bwe mulinnya amadaala kama kunta turattil fi dunya nga bwe mwasomanga Qur'ani nga muli ku dunya kuno Allah nabbi n'agamba nti mazima ddala Allah agenda bagamba nti aya gy'onaasembayo ekifo kyo ky'ogenda okusembayo okubeeramu ng'oyingidde ejjana ye aya gy'ogenda okusembayo okusoma aya z'onaakomako okusoma kyekigero kya level amadaala g'ogenda okubeerako mu jjana ogenda kusoma kigero ky'omusajja mpuliriza emyaka gy'oyina 4 emyaka gy'oyina 3 emyaka oyingidde 5 abaddu bangi emitwe gigenze gitandise otweruka ekirevu wali tokiyina oyina kyamaanyi nnyo newankubadde abamu bakirwanyiso kisala abaddu bangi envi bagenda bazirwanyiso zisala rather bagenda bazirwanyiso zidayinga alwanyisa myaka naye ng'eri mu maaso ga Allah ebitabo bitambula bikulaga nti kati oyingidde 6 muzeeyi ne bw'olwanyisa envi abaddu ne bw'olwanyisa ekirevu eri Allah yakulaba nti kati oli mu 8 gwe ttama lisale naye ng'ewa Allah mirimu mirungi oluganda abakkiriza bonna abagenzi ne bagenze nabyo abadde bayitibwa abagagga tebalina kye basigazza kibali mu kabbo kibalina mu kabbuli zaabwe kazibeere ssente tagenze na nnyumba tagenze na ssaawa tagenze na ssimu talina kyagenze nakyo okuggyako emirimu gy'emirungi ng'eneegimu ku mirimu ekiri ku ntikko y'emirimu emirungi omuddu egimugasa mu kabbuli waali egenda kubeera Qur'ani omuddu gy'asomedde ku dduniya kuno omuddu tagenda kusoma Qur'ani mu kabbuli Qur'ani oyina gikolera gisoma ng'okyali ku dduniya kuno mbufunze tugenda kujja ekyokwega hadithi gyenjagala tukoneko ya sahaba muyita Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sahaba onatunyumiza natugamba nti sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam agamba nti nawulirira ddala nawulira omubaka wa Allah okusaasira n'emirimu bibeere ku ye yaqul ng'agamba nti yukhriju fiikum qawman yagamba nti kigenda kuva mu mmwe kigenda kufubutuka mu mmwe ekibinja fiikum qawman kigenda kufubutuka mu mmwe ekibinja ng'ekibinja ekyo nagamba nti tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an subhanallah wa yaqra'una al-Qur'an la yujawiru hanajirahum wa yaqra'una al-Qur'an لا يجاوز حناجرهم إلى آخر الحديث حديثين أبي سعيد الخدري atunyumiza tugamba nti omubaka Muhammad sallama nawulira ddala omubaka Muhammad sallama ng'agamba nti yakhruju fiikum qawman yagamba nti kigenda kuva mu mmwe ekibinja kigenda kuva mu mmwe ekibinja amakulu mu mmwe abaddu abasiraamu abagamba nti mulina la ilaha illallah kigenda kulabika mu mmwe ekibinja ky'abantu yagamba nti abantu abo nga tahqiruna salatakum ma'a salatihim mu butuufu ng'omuddu bw'ayimirira bw'ati n'asaala essola ng'omutunulidde bw'ati ng'olabanga ggwe atasaalanga nga muyitirivu mugonvu mukkakkamu mu swala ye nabbi n'agamba nti mugenda kutuuka okunyooma essola zammwe ku swala zaabwe
n'agamba nti wasiyamakum maa siyamihim, ng'abaddu bano bw'aba asiibye n'omutuuya nga yasiibye naawe neweekolako neweekomparinga ku ye ensiba gy'asiiba, wallahi ng'olabira ddala nga ggwe atasiibye, ng'olaba omusajja muyitirivu wa kusiiba era mugonvu mu kusiiba kwe. Nabbi n'agamba nti wa amalakum maa amalihim, munyoome n'emirimu gyammwe gyonna gye munaamukola ku mirimu gyabwe. Mutuufu nga mulaba abasajja bajjumbize bayitirivu bakukola mirimu mirungi, nga mulaba abasajja bakola emirimu wallahi ng'otuuka n'okulowooza oyisa ku miro ga musajja oyo ejja naye Allah yagimala, nga musajja muyitirivu wakulongoosa kukola mirimu gye. Naye kye mbadde njagala mu hadiisi eno, nabbi yagamba nti wayaqra'uuna al-Qur'an, abaddu bano bagenda kuba ng'era basoma Qur'an, naye ekyewuunyisa ku nsoma yaabwe Qur'an, ekinyusi kye mbadde nnyonnyo mu hadiisi eno, nabbi kyagamba nti wayaqra'uuna al-Qur'an, ng'abaddu basoma Qur'an, ng'era basoma Qur'an, nga laa yujaawizu hanajirahum, nga wallahi abaddu bano ekyewuunyisa abafaanana bwe batyo, abayitirivu b'okusaala, abayitirivu b'okusiiba, abayitirivu okukola emirimu gyonna emirungi, kusaddaaka, hijja, emirimu gyonna gwe gyoyinza okulowoozaako emirungi, nga nabbi bw'atunnyonnyodde mu bigambo byange ebisoose. Nabbi n'agamba nti abaddu bano nga beewuunyisa, naye ng'ekyewuunyisa obuyitirivu obujjumbize bwe balaba bakola emirimu emirungi, nga wayaqra'uuna al-Qur'an, nga wallahi basoma Qur'an, naye nga Qur'an tesukka mimiro gyabwe, Qur'an tesukka mimiro gyabwe, Qur'an teba'athara, Qur'an nga tebakyusa. Allah aleeta ebigambo ebimu nga yeewuunya abaddu abasoma Qur'an, nga bulaba ayati endala ez'enjawulo. Allah yabuuza nti afala yatadabbaluuna al-Qur'an, abaddu temufumiitiriza ku Qur'an. Omuddu yenna ayina ezzambi ly'okola, omuddu alemedde ku bwenzi. Afala yatadabbaluuna al-Qur'an, gwe tofumiitiriza ku aya Allah gy'agamba nti wala taqrabu zina, omuddu alemedde ku riba. Allah akubuuza nti afala yatadabbaluuna al-Qur'an, Qur'an eno bw'ogirowoozaako tofumiitiriza ku yo. Allah yagamba nti wala ta'kulu riba, n'agamba nti alladhiina ya'kuluuna riba la yaquumuuna illa kama yaquumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytaanu min al-mas. Abaddu abalemedde ku riba Allah agenda bazuukiza ku qiyama nga balinga abakubiddwa amajinni. Allah kyebuuza afala yatadabbaluuna al-Qur'an. Abooluganda bakkiriza abaddu bangi bawangadde mu nsi muno nga wallahi bayitirivu bakusoma Qur'an, baganda bafe bakutte Qur'an, wallahi nga basoma Qur'an oyo toyagala amale, ng'azayyana eddoboozi, ng'awunda eddoboozi. Allah yamuwa omurajaa, asoma ng'omuddu teyeerabira, ng'omuddu muyitirivu wa kusoma Qur'an. Abaddu bangi tubawulira mu Qur'an, naye tekikwewuunyisa omuddu hamila al-Qur'an, eyeetisse ekitabo kya Allah, omuddu asoma Qur'an ng'ayenda, n'osanga afizu ng'alina omwana wa haram. La hawla wala quwwata illa billah. Abooluganda bakkiriza ekigendererwa mu kusoma Qur'an kutuathara, Qur'an eno kutukyusa, Qur'an eno kutuula ku mitima gyaffe, ekyusa ebigambo byaffe n'ebikolwa, ebizze ku kusiimisa Allah oba ebizze ku kukola nga Allah bw'atusuubira tubeere nga tukola. Ekitusomesa Qur'an obulungi bwonna obuli mu kusoma Qur'an, ensonga emu agambye nti liyukhrija an-naasa min adh-dhulumaat ila an-nuur, eyagala ekyusa obuwangaazi bwaffe. Omuddu asoma Qur'an esukka omumiro gwo, etuule ku mutima, eyoleke mu bikolwa byo ne mu bigambo byo, kye bayita omuddu okusoma Qur'an. Nabbi atulabula nti waliwo ekibinja ekigenda okujja, abaddu bagenda kujja, basiraamu nga ffe, basaaze bassola, baddu basiiri, muamalaati ensufu balina nnyingi, mubutuufu ng'emirimu gye bakola naawe kennyini weekolako comparison kubo, olabira ddala ng'atakolanga. Naye ng'ekyewuunyisa abaddu bano obuyitirivu bwa Qur'an eno gye basoma, wallahi nga tesukka mimiro gyabwe, nga Qur'an amakulu abaddu bano tebagikolerako. Oluganda bakkiriza abaddu bangi abazadde abatutta abaana be mu kusoma Qur'an, naye tunula leero abaana abaddu abakutte Qur'an bwe bafaanana, tuli abaddu abasoma Qur'an bwe bafaanana, tuli abaddu abatwala obudde okusoma ku Qur'an bwe tufaanana. Oluganda bakkiriza ekigenda mu kusoma Qur'an, soma aya 2 naye nga aya ezo zigenda kukyusa obuwangaazi bwo. Nabbi mu hadiisi eno ayongerako ekigambo ekirala ekinene ekyewuunyisa ku baddu banene abagenda okujja nga bayitirivu bakusoma Qur'an, nga bayitirivu bakusoma Qur'an. Nabbi n'agamba nti yamruquuna min ad-diin,
abaddu bano obuyitirivu okusoma bwabwe Qur'an nabbi n'agamba nti bagenda kubanga bava mu ddiini bagenda kubanga bava mu busiraamu bagenda kubanga abaddu bano bava ku ddiini y'ekiriwo Allahu tabaraka wa ta'ala gy'abaagaza n'agamba nti kama yamruqu saham min arramiyya n'agamba nti nga bw'olaba akasaali bwe kafubutuka mu mutego ng'akasaali bwe kava mu mmanduso yaako sipiidi gye banaafulumira mu busiraamu nga bulaba khawariji waliwo abaddu bangi bali awo ku busaafi abaddu bangi babamanyi era beewazibwa omusiraamu yenna ayina entegeera ennamu omusiraamu yenna asuubira okusinkagana Allah nga musiimi obutagendawo kusaalirawo oba omuddu obutatuulawo kusomerawo eddiini ye egenda kufa abaddu bangi wallahi bali awo basoma Qur'an omuddu asoma Qur'an naye zivuna gye bavuniramu Qur'an Qur'an balimbisa Allah hadithi balimbisa omubaka Muhammad sallama bakhawarij kuusaafi naye yagamba Allah omubaka sallama atugambye nti abaddu bano bagenda kubeera nga wallahi yamruquuna min ad-din nga abaddu bava mu ddiini Qur'an eno gye basoma wallahi tebakyusa ate yongera beesembesa Allahu tabaraka wa ta'ala nga Qur'an yongera beesembesa nga bakanya kweyongerayo kuva ku jjana ya Allahu tabaraka wa ta'ala na kweyongera kusembera muliro aluganda bakkiriza ezimu ku dduwa omubaka Muhammad sallama ze yasabanga Allah n'amugamba Allah nkusaba lemekunfu ya Qur'an eno nga hujjat alayna nkusaba lemekunfu ya Qur'an eno kubeera nga Qur'an eno yakunnumiriza kubeera nga nyingi y'omuliro gwa Allah naye n'asaba Allah ng'asaba Allah nkusaba Allah obufuye Qur'an eno ebeerenga kyakumpolereza wabula si kunnumiriza kubeera Allah subhanahu wa ta'ala ng'ajokya aluganda bakkiriza hadithi yaffe eno kyetuyigamu oba kyembadde njagala ennyo okusimbako essira abaddu abasoma Qur'an bangi naye wallahi abaddu bangi tusomye Qur'an naye nga Qur'an tetukyusa abaddu gye bakomye okusoma okuweza ejjuzo nnyingi bano baganda baffe bakutte Qur'an gyakoma okwesamba amateeka ga Allah era abaddu abasinga okuba ne takabbur be baddu abasinze okukwata Qur'an abasinga okubeera ne kibur be baddu abasinze abakutte Qur'an era kati ebimu ku bitende ebitendebwa n'abaddu baafizu kwemanya na Qur'an amalala mangi osanga abaddu abakutte Qur'an baafizu nga buli muwala gwatunako bwati alaba ayina omwendako abaddu bangi bakutte Qur'an nga banoonyamu bitiibwa abaddu bangi bakutte Qur'an banoonyamu kuwaanibwa bayita baafizu abaddu bangi bakutte Qur'an banoonya basuuta abaddu bangi bakutte Qur'an bagisoma naafirawo n'akola omuraja'a wallahi ng'omuraja'a balina mungi naye ng'ekimukwasa Qur'an obwongo bwonna butudde ku musaabaqa ayagala agenda mpaka za Qur'an obwongo bwonna buli ku ssente tuli abaddu bebafaanana mu tarawih abaddu beeramula bwemuba temupa bukadde bubiri njagala obukadde butaano Qur'an tekwatika naawe olaba basahaba banyumako Ibn Abbas radiyallahu anhu infakida Ibn Mas'ud yagamba twatuyanga Ibn Abbas nga bw'omutuna bw'oti olaba Qur'an etambula nga bw'otuna Ibn Abbas radiyallahu anhu bw'omutuna bw'oti ng'olaba Qur'an etambula era abaddu bangi bakutte Qur'an ng'omala kulayira leera wallahi omuddu oyo baafizu omwana oyo yakwata Qur'an wallahi nga kyewuunyisa abuluganda abakkiriza abaddu tubeere abaddu abasoma Qur'an nga Qur'an eno kukyusa buwangaazi bwaffe Allah tabaraka wa ta'ala tagenda tuvunaana butakwata Qur'an wabula agenda tuvunaana butakolera ku Qur'an omuddu ne bw'anaasoma Qur'an ng'asoma ejjuzo 5 nga yiko gayakwata n'asukka ne mu Qur'an ejjuzo 3 obanga asoma yabashiya oba asoma etya omuddu ne bw'anaasoma Qur'an ng'osoma ejjuzo 15 olunaku osoma ejjuzo 3 nga Qur'an ogisoma ddiba ku ddiba n'ogimalako omuddu afaanana bw'atyo naye nga teyina kyekyusa ku buwangaazi bwo oba teyina kyoganyuddwa mu kusoma ku Qur'an basahaba basomanga aya 2 wallahi aya 2 nezikyusa obuwangaazi bwe Umar ibn Khattab okusiramu kakwe yasoma busome aya isooka busoti Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman ila akhir al-aya ampaka aya jekoma wallahi Umar ibn Khattab ezuzuka aya nga 3 nnyo ezisooka ku surati Taha
ne zimu'attara ne zibuuka eddooko lye ne zituula ku mutima. Umar ibn Khattab yamayiriza abuuza abasajja n'abagamba nti bangana dulluni nkusaba mundagiri njagala muntwale ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abulugana bakkiriza tubeera abaddu abasoma Qur'an nga tuli mbaddu abafumise ku yo. Allah yagamba nti walaqad yassalna al-Qur'ana lidhikri walaqad yassalna al-Qur'ana lidhikri. Allah yagamba nti nabangwiriza Qur'an eyo lidhikri, nabangwiriza Qur'an eyo abaddu Allah yagala twebuliye nayo. Naye Allah yagamba fahal min muddaqir, abaffe mwebulidde nayo. Allah yeewuunya afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, oba emitima gyammwe misibe giriko kufuru temufumiitiriza ku Qur'an. Temulaba ku Allah abaddu abali bakola obwenzi be yabonereza bwemusoma Qur'an. Allah bw'ayogera ku baddu abanywa omwenge gwolaba abasuubiza kyo omusiraamu alemedde ku mwenge nga tebosoma Qur'an. Abaffe gw'omuddu asoma Qur'an aya abaddu tuyimirira mu tarawih, omuddu n'awuliriza nga tayisuza tarawih naye bukyanga osala tarawih gye basala mu Ramadan ki Qur'an kye yakukyusa. Allah bwe yayogera ku baddu abalala yagamba nti wa idha sami'u ma unzira, Allah yagamba nti yayogera ku ahlul kitab oba abaddu abaaliwo nabbi nga asoma Qur'an yagamba nti baawuliranga ku ebyo ebisiddwa ku mbaka, yagamba nti tara a'yunahum tafiidu min ad-dam'i, yagamba nti walaba amaaso gaabwe nga gakulukusa amaziga. Kyekibakaabya amaziga aya 2-3 tuyinza okugamba nti bali basajja bawarabu Qur'an bagitegeera kyekyabakaabya. Abuluganda abakkiriza tunulira obwangu Allah bwawadde ummeeno ng'abaddu bakyusizza Qur'an, bakoze tarjuma mu Qur'an mu nnimi ez'enjawulo. Qur'an eziri mu Luzungu, Oluzungu tolumanyi. Qur'an eziri mu Luganda, Oluganda tolumanyi. Qur'an eziri mu Luswayiri, Oluswayiri tolumanyi. Qur'an eziri mu nnimi ez'enjawulo. Wallahi omulembe guno tetuyina kye tugenda kwekwasa mu maaso ga Allah lwaki tetumanyi kusoma Qur'an. Omuddu anaafa nga tamanyi kusoma Qur'an agenda kuba aganye buganye okusoma Qur'an. Abaddu bali ku internet, abaddu balina memory card zaabwe mu masimu naye zonna zijjuddeko nnyimba. Omusiraamu n'omusanga alina ennyimba 2, ennyimba 100, ennyimba 5 naye nga tayina linnya lya musomi wa Qur'an gwamanyi. Tayina linnya lya musomi wa Qur'an mu mutwe gwe gwamanyi, bonna tabamanyi. Tayinayo musomi wa Qur'an, tayinayo linnya lya ssuula lyamanyi ng'oggyeko Naas, Falaq ne Ikhlas, ate nga nago amannya yagakubudde gaayite essuula ezo oyinza okukaaba amaziga naye ng'emyaka 4 myaka 5. Oluganda bakkiriza tubeere mu baddu abateekayo ebirowoozo ku kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Abaddu abasoma Qur'an etukyuse, soma aya 2. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti omuddu okusoma Qur'an n'ogimalako n'osoma ddiba ku ddiba nga toyina aya n'emu gye weebuuliridde nayo, yagamba nti kisingako omuddu asome aya 2 oba aya 3 oba aya 1 mu Qur'an n'abeera nga yeebulira n'ezo, asinga omuddu asome Qur'an n'amba naye nga talina kyebuulidde nakyo. Baganda baffe abavubuka basomye Qur'an, bannange tufumitirize ku bigambo bye tusoma. Abakwata Qur'an ddayo fumitirize ku bigambo bye wakwata. Bangi bakwata mpapula, nga wallahi ebikolwa byaffe byewunyisiza ddala omuddu abaakulabye era ng'afunye ku mawulire nti wakwata Qur'an. Abazadde bangi mumwe mulina abaana bamwe bakutte Qur'an naye ayenda ku kyalo kyonna gw'omwogerako afizu tagambwako anti munnayo omwana oyo afizu. Afizu tekitegeeza kukola maasi, tekitegeeza kubeera mujeemu. Basahaba bakwatanga Qur'an wallahi nga gyakoma okutegeera Qur'an gyakomeera okuba omugonvu. Ddira abaddu bangi abatuddeko mu ddarasa gye bakomye okusoma Qur'an, abasomye ku tafsiri, abasomye ku binabi basomye irimu yonna, abaddu gye bakomye okweyongera okutegeera obusiraamu n'okutegeera Qur'an ate omusanga okwemanya alina kwa kika kya waggulu. Bannange tuddeyo tusome Qur'an naye nga tusoma Qur'an yakubeera ng'ekyusa buwangaazi waffe. Ekigenera ky'okusoma Qur'an kubeera ng'ekyusa buwangaazi waffe. Omubaka yasoma Qur'an n'ekyusa obuwangaazi bwe, n'ekyusa n'emukyusa n'endaba mpaka basahaba lumu bamusanga mutuufu nga olabira ddala omubaka akaddiye naye ng'akyali mubuka. N'abagamba nti bannange surati Hud ne bannyinaze baayo essuula ezo zinkaddiyiza. Tadabburu gye yakolangako Qur'an, okufumiitira kwe yakolangako Qur'an. Omusajja ono yajja Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yasomanga Qur'an dumubagamba nti yali ayimiridde ekiro qiyamul layli yali mu kusoma Qur'an n'asoma aya Allah ng'agamba nti fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, ekitundu ekimu nga bali mu jjana ya Allah, ekitundu ekirala bagenda kubeera muliro gwa Allah.
Umar ibn Abdul Aziz n'agamba nti nafumintiriza ku miteeko egy'ebiri. Bwefumintiriza ku miteeko egy'ebiri, omuteeko ogumu Allah ng'aguyingiza ejjana, omulala aguyingiza omuliro. Nagamba oba ndi wa mu jjana akola tadabbur, ali mu qiyamul layli, ayimiriddeko ekiro, naye yafumintiriza ati n'asirikira nyinza obutabeera wa mu jjana, nyinza okubeera mu bantu b'omuliro. Wallahi omuwandiisi agamba nti Umar ibn Abdul Aziz yakaaba amaziga. Omuwandiisi omulala agamba nti yakaaba n'alwala okumala emyezi ng'esatu nga mulwadde, naye ne banoonya obulwadde obwali bumulwa nga tebabulaba. Kufumintiriza ku Qur'an. Abaffe leero Qur'an tugifumitirizako kigero ki? Lulimi ki lw'oyogera olwo nga tewaliwo Qur'an gye baali bafulumizza ng'eri mu lulimi lw'oyogera? Oluganda abakkiriza tufeeyo nnyo ku kitabo kya Allah. Mwe muli okwesiima. Omuddu asuubira okusinkagana Allah afune ku buweerero, oba oliawo atuukeyo nga ali kalekaleko. Abange nkulaamira weekwate kusoma Qur'an. Obwa woofiisi obwa bize tebuggwa. Woofiisi ekufudde bize okuba nti neyasaluna ekulemye okusoma, siggwa osoose mu yo. Bangi abaagirimu. Either Allah alina obulamu bwe yabawa obwakanyigo bwe balimu, abamu bali ku bitanda, abalala baafa dda. Takyalina budde bwa woofiisi. Kati eri gye yalaga obulamu bwe yagendamu obwejjiki, obulamu bw'omukabbuli, ensonga eriemu kigero kya Qur'ani kyalina. Abange singa Allah akutta leero, singa Allah tamukyalawo, lowooza ku mukyalawo, singa Allah tabbaawo wange gwe omukyala awuliriza, singa Allah atta abaana bo, mutabani wo ali ku university nga tayinza kusoma aya Qur'an, olaba mutabani wo ayinza kufaanana atya mu maaso ga Allah, ayinza okuwona ebibonerezo bya Allah. Abange tufeeyo tuddeyo tusome ekitabo kya Allah. Obunyigo ketulimu mu duniya muno teri kigenda kutebenkeza duniya eno okujjako okusoma Qur'an. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ama. Yinana bako Qur'an Allah yatulaganyisa kutukalubiza bulamu. Obukalu bwe tulina mu bakulembeze abalyaza amaanya, obukalu bwe olina mu ssente z'ofuna nga teziri mu baraka, zonna ziggwawo buggwe, ensonga emu. Kasatu ayonoona enkolagana yaffe ne Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala n'atuta fenna buli omu kati atuyisanga wabaalabye nga bwe tuwangaya mu duniya muno. Oluganda abakkiriza tufeeyo tulongoose ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Genda otuule osome yasaruna. Genda otuule osome yasaruna. Togimanyi. Tobanga neetegeera nti Qur'an eno ogenda giyiga na kugiwuliriza ku siddi, kugiwuliriza mu motoka, otambula boonyenye omwa n'ebigambo byennyini tebivaayo kuba tobimanyi. Ddayo otuule osome yasaruna. Totunuulira bungi bwa myaka gy'olina. Totunuulira bungi bwa myaka gy'olina, wabula tunuulira mu maaso ga Allah gy'olaga ogenda genda na ki. Omukyala ewa Allah si bulungi bw'atunuulire, si bulungi bwa nsusu bwe weewaana nabo oba bakuwaana bw'olina. Allah tatunulira bungi bwa ssente, abasajja ze boogerako ze balina si bungi bwa ssente. Ewa Allah bungi bwa Qur'an, bungi bwa kukolera ku Qur'an, bungi bwa kigero kya Qur'an gy'obadde osoma ng'okyali mu bulamu n'eno obwensi. Abange tufeeyo nnyo. Hadithi nabbi atugambye atulabudde abaddu bangi bagenda kujja naye mutuufu nga basoma Qur'an tekyusa buwangaazi bwabwe. Bawo bagisomera ku mawulid, bano ababeera mu dduwa, babeera mu bid'aati zaabwe bali eyo, naye nga asoma Yasin owulira mubin mu Yasin owuliramu ekigambo mubin, naye nga ebyokwebuli ebiri mu surati Yasin, ebyokwebuli ebiri mu surati Yasin. Tolaba abaddu abeera ku mawulid, abeera mu buluda, abaddu abalemedde ku nnyimba, naye nga baliwo mu basoma Yasin, naye nga mu Yasin yennyini gye basoma mu bid'aati zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka nti wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu. Omubaka wange simuyigirizangako kuyimba. Omubaka wange kyali tekimugwanira kubeera muyimbi, tekimugwanira, tasaana kubeera muyimbi. Naye omuddu asoma Yasin oyigamu ki? Omuddu bw'osoma Al-Fatiha eno gw'oyigamu ki? Allah akugambye nti maaliki yawmiddin. Bw'ofumisa ku bigambo ebyo gw'owulira olina ky'oyigamu. Abange twefeeko ng'obudde bukyali, saawa yonna tudda maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Genda otuule osome yasaruna. Tomanyi Qur'an ekituufu okimanyi, genda otuule osome yasaruna. Oleme kudda mu maaso ga Allah ng'oli mbaddu abanyoomoofu abagenda okukkakkanyizibwa n'ebibonerezo bya Allahu tabaraka wa ta'ala, ng'ate kisobokera ddala Allah bibateekako ne batabiviiramu ddala. Bannange tusome Qur'an nga kukyusa buwangaazi waffe, si kunyumirwa maloboozi, si kunyumirwa simanya biki, si kunyumirwa betunyumirwa, wabula ekigendererwa kubeere kukyusa buwangaazi bwaffe. Omusuubuzi ddayo osome Qur'an oyige bye basuubula, ayagala okwosa ddayo osome Qur'an ekuule butwa bye bawasa,
ekibiina ky'okusoma Qur'an kukyusa buwangazi bwaffe kuwangaala nga Allah bw'ayagala tubeere nga tuwangaala. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.